Bakolaki bakolaki oyinza kimbulira tebaali ku lubiri baali mu kifo ekyo ababalumbayo mmwe mwaleeta emitawaana ne balina akafo kaabwe kabagamba kabanange twetaaye mmwe ne mutaba ne mutaliko bakuba obufaananyi ne mutwala ne mubakuba obufaananyi ne mubutwala ye problemu ebeerawo naye toli basaka kukubo nga bambadde we bati kakati olwaleero mbaddeko n'omu ng'abadde tayambadde bw'ati kubanga ekifo kyalimu tekyetaagisa ebyo biri byali byabwe kati obwana mubuleke mubundekere kale mubundekere nze jja kubulira nga bwenjagala mubundekere obwana bwange yes nange neyanza naye ndudde okulaba njayo badde wangoba mu ennaku zino nakwo okusimuye endowooza badde mu Amerika nakugeni mbadde ngenze kulaba bazzukulu era babadde basanyufu nnyo nga bagamba bwe twakulaba lasi mami gyebaleko kale naawe gyebale omulabi yali ayagala kumanya tuli kuki wano kunatina heya tondaba nze siva ku mulembe ekigenda maaso kyengenda nakyo ekigenda maaso kyengenda nakyo nenyiza abantu banyiiga naye mbaga temunyiiga kubanga gino ze emyaka enkaaga gyentambuliramu njagala buli muntu amanye nti bw'oba olina maama wo naye asobola okutambula nga bwentambula kyekibanyiiza banyiiga bagamba nti okaddiye ibanga nti okaddiye naye nkaddiye n'omulembe nze gwolaba nkaddiye ne sitayiro kati nolwekyo sifaayo boogera mbagamba ate nali mbagambyeko mwali muwuliddeko nga sibagamba myaka gyange njogera bulungi nnyo ngenda kweza nkaga mwena mu January bakuyita sirejjajja gambye buli omu akimpitanga bwayaga ate ndi jjajja w'abaana bazzukulu 10 beddu ge mazima matuufu era nakava mu Amerika balaba yes abaana bonna planned kid abazzukulu bonna ba planned kid bonna bataddewo basatu omu bye 10 naye nga bonna mbabaddemu bulungi nnyo era jakulaga ku bifaananyi ogambe nti bannaye ate tekuweekaana n'abazzukulu abazzukulu bonna ba brand kid babeera bweru wa ggwanga yes naye bo bakimanyidde bonna bakimanyidde nti maama jjajja waffe omanyi bayita mwami bampita mukyala nga mukyala doesn't get age mukyala is always young kuba bwe ngenda ku masomero nga bagamba that's our grandma nga banoonya bampisaako amaaso nga ate yenze nga yenze but I'm having a good time bazzukulu baba planned kid baba planned grandchildren kati ate gwe wali planned bate wali planned fenna tulina kye tuli fenna tulina kye tuli basambi ba mipiira abalala bali mu gundi kungufu abalala bali mu bonna abalala bamodo ne bamodo mbayina byonna babijja ku nze abalala baddusi babijja ku nze wali modo gwetondaba kati modo jjajja modo naye oli atayagala ng'anyiiga muleka anyiize nga nze ntambula omanyi nina baasi gye nvuga ayagala ng'agivaako nze nsigala nkolaki abaana ba social media bakola otya nga bagamba gweyayigiriza Rema Namakula okulumya okwogera ng'olumya buli mwana wange yenna gwe nnina buli mwana wange gwe nnina mutunuulire ojja kulaba kye nnina buli omu akoppa nze bakoppa nze nabagamba mukoppe baana bange mulabire ku nze buli kyenkola kye muba mukola bonna bo batunuulira n'entambula n'enjogera bonna nze buli lwoba batunuulira gwagati ate awo ngaayogeddemu nga gwe yanti yenze so n'olwekyo kabalumye sibalinako buzibu sifaayo aba bakoze eki kikasa tebabamansula nde batamansula nga kiri oke oyogedde ku kumansula n'enjukira ebifaananyi ebyatambula byavaayo n'olwekyo togendayo bitali ebyo biri byogamba ebyedda waliwo binene ebyaliwo emabegako wano waliwo abawala ebifaananyi ebibadde bitambula ku social media abambadde obugoye nga bonna abaana banyumira abaana banyuma gwe tebakunyumira abaana banyuma mulekeraawo okusojjala abaana babannamwe muzaale abammwe mulanga bali manyiddwa muve ku social media temuddeyo kutunda ku social media muba okoye okulaba jjajja Halima Namakula togenda ku peegi ye
giveeko bw'oba toyagala kyendi ng'okivaako abalala no bambuza n'okumuza bana ng'okyali musiraamu obusiraamu nina bweyambiko oba buli wano buli ku mutima bagamba akakaya tokyebika nedda sibikanga kakaya nsiba katambaala bye byokka nze ebyange biri munda ate omwo mwennyini Allah mwampeeredde Allah mpadde buli kimu kyonna kye neetaaga owulidde n'olwekyo am the happiest woman ever lived happiest woman ogambye bano ebifaananyi ebyafuluma byakola bitya ebyafuluma byanyuma ebifaananyi by'abaana abawala bane mwanyuma babaleke mutambuze ekintu owulidde kasemba nga temulaze birala baba temulaze birala ne mujja buzi ani agaana okwambala swimming suit kakati bye balaba ebyo byennyini bye bambala ng'oli ku swimming ku pool nze saalaba kintu nze ebintu ebikanga abantu aba bulijjo tebinkanga nzadde abaana bampisa mwali muwuliddeko ng'abaana bange si bampisa nga bampisa kati n'olwekyo mmanyi bwe ntunulira omuntu nga nti atalina mutawaana oyo babaleke ogenda kugezi ng'ozaala wuwo ng'obuulirira ng'ova kuwa abalala ababanabo babaveeko va ku baana babanno bwe buulirira ababo nze nasalawo mbulirira bange nengendako nembulira ne ku balala bansiima kubanga bamanyi kikyendi bamanyi nti mbawaana bulungi nga si balimbi naye kati abaana bakola ki oyinza kimbulira sikimanyi naye ebifaananyi naye abisaculatinga okufa nga abantu bagamba bannange simanya kariki awano e Uganda simanya neŋŋamba we tuli kufuna nedda tebaali ku lubiri baali mu kifo ekyo ababalumbayo mmwe mwaleeta emitawaana waliwo balabyeko kukuba nga bambadde bwe batyo tebambala bwe batyo ne balina akafo kaabwe kabagamba kabannange twetaaye mwe ne mutaba ne mutaliko bakuba obufaananyi ne mutwala ne mubakuba obufaananyi ne mubutwala ye problemu ebeerawo naye toli basaka kukubo nga bambadde bwe batyo kakati olwaleero mbaddeko n'omu ng'abadde tayambadde bw'atyo kubanga ekifo kyalimu tekyetaagisa ebyo biri byali byabwe kati obwana mubuleke mubundekere kale mubundekere nze jja kubulira nga bwenjagala mubundekere obwana bwange yes nange neyanza naye ndudde okulaba njayo badde wangoba mu ennaku zino nakwo okusimu ye ndowooza badde mu Amerika nakugeni mbadde ngenze kulaba bazzukulu era babadde basanyufu nnyo nga bagamba bwe twakulaba lasiya bwokyali nze yes